Sema kigambye suga. Ndowooza okubuuza kuli ki? Akyuse wali. Ayagala kubuuza. So, gende wali on the other side. Advanced trauma life support from the college, the American College of Surgeons. Today, I beg that I give you a brief on the medical component here in Mogadishu. Major role is to give medical support to our troops here in Mogadishu, and the following are the beneficiaries of our medical services. The ATMIS troops, these ones comprises of UPDF, Kenya Defense Force, Burundi National Defense Force, Ethiopian National Defense Force, and Djibouti. We are centrally located within Mogadishu, so that's why we end up offering support to all these troops. Even if all these forces have sent their medical components, we also, because of our central location within Mogadishu, we end up supporting also those other forces. We also support the UN staff, the United Nations staff, the Somali National Army, that is SNA, the Somali police, the AU police, AU is African Union in full, the AU police, the countries that contribute are Ethiopia, Nigeria, Kenya, Uganda, and Ghana. We also have international civilians within the mission area that we support. We have Somali national civilian population that are within our area of responsibility. Then the force headquarter personnel and the mission headquarter personnel. The medical component within the mission is composed of, from UPDF, is composed of about 300 medical personnel that supports the troops from the smallest formation, from a platoon. The smallest formation, you can talk about a platoon of about 12 soldiers to contingent level. Our area of responsibility stretches from Balawe, down there, all the way to Serijale, Albiska, and up to here, base camp. The medical structure within the mission is in such a way that the smallest level is a Bade first aid. We call it Bade first aid. This one is given by every soldier, every Embreso, another one at Serijale headquarters, have one at Aribiska, and another one at Baledegore. We have, then from the level 1 hospitals, we go to level 2 hospital, which is where we are now at base camp. I'll talk about level 2 hospital in a short while. From level 2 hospital, we go to level 3 hospital, which is either in Nairobi, Kenya, or in Uganda at the General Military Hospital in Bombo. Then from there, we go to level 4 hospital, which is in South Africa. Now, these are different levels of care. A very small injury or illness will be, attended to by a body. Now, as the disease progresses, we also progress in the levels of care, and the services also advance as we go upwards. Talking about level 2 hospital, it's a 40-bed occupancy health facility, and this is where we are now. It has capacity to accommodate up to 100 patients in cases of mass casualties. It is staffed by 61 medical personnel. These are UPDF personnel. Within this personnel, we have a total of 8 qualified doctors. We have 21 nurses, paramedics, and we also have 32 other staff. We have capacity in case we need, within the mission area, we have capacity in case we need to increase the levels here for more support in case we got mass casualties. We have capacity to mobilize from the forward bases to level 2 hospital to beef up this staffing level.
The hospital offers the following services: general curative medical services. These ones include accident and emergency services. These ones are supported by a effective ambulance system. We offer surgical service. We offer surgery. We have intensive care unit, stroke high dependency units. This unit has a total of 4 beds. For those of us who were there during COVID, when we talk about intensive care or ICU, we know what we are talking about. We also have dental services. We have specialized units like eye and ENT. We have other diagnostics here within Level 2 hospital, and also other support units to support the hospital. We have a pharmacy. We have X-ray department, which also has an ultrasound unit there to help us in diagnostics. We have a laboratory, and the special element about this laboratory is that it has potential for to do blood transfusion. We can collect blood from our own selves and transfuse in case we needed. We had a person who needed blood. We have counseling and mental health unit within the hospital. We have public health. We also do medical outreaches. As you know, civil-military cooperation within UPDF is a good element. So even here we have civil-military, and we do outreaches for our friends, our colleagues, the Somali nationals. What have been our achievements? Achievements have been many. I'll just point out a few. So in the month of May, we cumulatively admitted 71 patients. Out of 71, we were able to treat and discharge 60. These ones returned to their commanders in the forward operating bases. We did 7 referrals to Level 3 hospitals, both Nairobi and GMH Bombo. There are few of these that are still within the hospital undergoing care and rehabilitation. Within that month, we have not registered any death at this facility. More about achievements. We have coordinated Medivacs and Casivacs from the forward bases. Medivac refers to medical evacuation. In case there is a soldier who is injured or has an emergency, any illness, a severe headache that is not able to be handled at the forward bases, we evacuate them. We've conducted medical camps, as I've already mentioned. Within that period, in that month, we've had 2 outreaches. We've done medical camps. We've had one in Serijale, Level 1 hospital, and we've also done another one at Aribiska. In these camps, we've treated over 200 local civilians. The civilians here believe in us a lot, and they trust they trust us. So we've treated over 200. Now these camps, we want to thank our partners like Bancroft, because they've supported us logistically. We have also conducted in-mission trainings for our medical personnel. Within that period, we've trained 85 medical personnel. We've trained them in advanced care life support. These are very good courses in medical. And also pre-hospital trauma life support. We have also conducted continuing medical education series at different levels within the mission. Importantly, we have acquired capability, ladies and gentlemen, to deploy, according to UN standard, to deploy a Level 2 hospital. As you came in, I'm sure you've seen some containers. These are containers that that have equipment to replace most of the things that you're going to see within this hospital, because these ones are worn out. So our country has gotten capability to deploy, according to UN standard, to deploy with both personnel,
qualified personnel according to UN standard, and also equipment. So the equipment, very soon, maybe as we finish this, we shall be beginning to install the equipment. This equipment, they include, but not limited to, the following. We have a digital X-ray machine. We have an oxygen plant, state-of-the-art oxygen plant. We have a dental unit, which does basic but also advanced, because we have a dental surgeon, qualified dental surgeon, who is registered by the Uganda Medical and Dental Practitioners Council. We also have 2 well-equipped ambulances within this equipment. We have 2 heavy-duty generators for backup. We also have equipment to use in the operating theatre and equipment for ICU. In a few cases, we've registered some delays in air evacuation, and mainly this one has been attributed to weather problems, bad weather. This, like I've already mentioned, the other challenge, which you can either call a challenge or maybe it's an achievement, I don't know how you'll take it, but we have a high demand of our services by the local population. They really believe in us. And we cannot leave them. Sometimes they have emergency cases and we have to treat them, because as I've told you, we believe in military cooperation. So we have very big numbers and a very big demand, and they stretch, most of the time they stretch our logistics. The other challenge has been a new trend in endemic diseases. Back home in Uganda, when we talk about an endemic disease like malaria, here we talk about dengue fever. Ladies and gentlemen, while here there is dengue fever, it is spread by mosquitoes. Be aware of that. When you go home and you have a fever and non-specific symptoms, tell your doctor that you've been to Somalia. The doctors there, you can even lead them by telling them that Somalia has dengue. Other than, because it also presents somehow like malaria, but it's not malaria. The surgeon, omusawo alongoosa, ebyokulongoosa nabisomera Makerere University, n'ebirala n'ebirala okuva mu nenkola board exam from COSEXA. Wano ndi mu kwogera ku medical component, ebyobusawo bye tukola e Mogadishu okusupportinga ejje lyaffe eriri Mogadishu. Nga bwe tumanyi Uganda eryemu ku nsi ezasindika ejje okuuma emirembe, okuuma obutebenkevu Somalia, okuyamba Baganda baffe ab'e Somalia, naffe tuli omu ku bo. Bwe tuli wano services zaffe tuzituusa ku ezo troops ezezo ensi zonna. Wano Mogadishu tuli mu central location, mu Somalia tuli mu Mogadishu, which is the capital city. So tuyamba obujjanjabi tubutuusa kwaga mawanga gonna agali wano agatebenkeza emirembe. Tujjanjaba ne ba staff ba UN, ne tujjanjaba ne ba staff ba ejje lya Somalia, ne tujjanjaba ne police. Wano waliwo amagye, waliwo ne police. Ensi eziweereza aba police ziri mu Ethiopia, mulimu Nigeria, mulimu Kenya, ne Uganda ne Ghana. Nazo tuziyamba nga tuzituusaako obujjanjabi. Tulina ne international civilians abatali abasirikale naye nga bali wano, nabo tubayamba from abava mu nsi ez'enjawulo, ne basomali abanansi, then n'abakozi abakola ku force headquarter ne commission headquarter. Ekitundu kyaffe kya abasawo abali wano mu mission tuwera 300 nga twegabanyizaamu ebitundu bitini. Tulina levels z'enjawulo ze tujjanjaba. Level esooka gye nayogeddeko ye level tugiyita bade first aid. Bade kitege buli musirikale waffe amanyi ekyokukola ekyobujjanjabi.
asobola okutuusa ku munneewe obujjanjabi singa omunne aba afunye obuzibu. Bwe tuva ku eyo level tugenda ku endala level bagita basic level. Eno basic level tuteekayo abasawo abakadde ya wansi. Bo baba basobola okujjanjaba ejje lyaffe bu groups obutini nga platoon abantu nga 12 tubaterayo musawo. Abantu nga 12 okutuuka ku bantu nga 10 tubaterayo abasawo abasobola nabo bayamba mangu okubawa first aid obusobozi okujjanjaba okutuusa ku bantu 10 singa tuba tufunye omulundi gumu ne tufuna abalwadde bangi tuba tusobola okuextendinga ngabo mulaba ebizimbe bingi tusobola okujjanjaba kutuusa abantu 10. Abasawo abakola mu lino eddwaliro tuli 61 tuli nkaaga mwemu. Mu bano nkaaga mwemu tulinamu doctor qualified doctors 8, qualified nurses ne paramedics bali 21 n'abalala 32 kufuna enamba eyo toto. Mu bano abasawo tulinamu specialists 3. Tulina specialist general surgeon nze Kamwa Koogera, tulinamu specialist orthopedic surgeon, tulina ne specialist or physician bamita physician. Mu ddwaliro lino biki bye tukola ebyobujjanjabi ebyobulijjo tubiyita general services okujjanjaba. Tulina accident ne emergency ebigambo ebimu nansonyiwa si byangu by'okukyusa mu Luganda. Ne tukola ebintu bya accident ne emergency tulina service eyo. Nge service eyo eyambibwako very good effective ambulance system. Ambulance tulina 2 very good. Although in the parking mwinzo zaba zisukka nawo. Naye nge the effective one ziri 2. Tukola ebyokulongoosa. Tukola intensive care oba high dependency care. Tukola ebyamannyo kujjanjaba amannyo. Tulina unit ejjanjaba amaaso nejjanjaba ear nose and throat ENT. Tukola n'ebirala ebyokunoonyerezaako obulwadde nga tukozesa ebitongole byaffe bya x-ray laboratory. Tulina ne pharmacy etugabira amadagala. Tukola ne okubudaabuda kwe tuyita counseling ne mental health. Tukola ne public health. Olumu tugenda ne tukola medical camp. Medical camp tugenda mu community ne tujjanjaba bannansi ababa nga tebasobodde kujja mu malwaliro. Biki bye tufunye mu mission eno bye tusobodde okutuusaako ebigendererwa nga tusobodde bifuna bulungi. Ekigendererwa kyaffe mu byobulamu wano kulaba nga ejje lyaffe liri bulungi liriramu lisobola okubeera mu bases gye balitadde posts zaabo okuba nga bakuuma emirembe. Mu mwezi ogwokutaano bwe tutunulamu mu records tukisanga nga twasobola okuwa ebitanda okwadmitinga abantu 71. Ku bano 71 abantu 6 twasobola obbasiibula ne baddayo ewaba commanders baabwe okukwaza emirimu gyabwe egyabaleeta. Abantu 7 twabasindika mu level eddako level eyokusatu. Either twabasindika Uganda era nabo bajja kubeera nga tubasiibula. Mweri ebbanga ly'omwezi ogwokutaano tetwaregisalingayo muntu yenna yatufaako mu lino eddwaliro. Ekirala tusobodde okukola obulungi tusobodde tukita evacuation okubeera nga tusobola okujjayo omuntu ayagadde obujjanjabi obusingako mu level mwali abo tukoze ku balwadde 73. Abalwadde bano okusinga babadde bajje lya Somalia kuba nabo tubayamba bwe baba bali eyo mu forward base gye bali mu level eza wansi batubuulira ne tugenda mangu ne tubajjayo ne tusobola okubaleeta mu ddwaliro lino okufuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu. So kweyo tukoze ku balwadde 52 kuva mu SNA Somali National Army. Ne tukola ku balwadde abaffe aba UPDF babadde 15 n'abalala babadde 6.
nga bwe nabagambye wano tukola medical camp. Mu mwezi ogwokutaano twakozeeyo medical camp 2. Emu twagikoze ku Serijale level 1 hospital mweyo community, endala twagikoze mu Arabiska. Mu zino camp tutreatinga abantu bangi kuba abantu bawano baagala nnyo obujjanjabi bwaffe, era twatreatinga abantu abasukka mu 2 mu buli camp, medical camp. Okukola medical camp eno tuyambiddwako ebitongole ebirala, ekimu bakita Bancroft, era njagala otwala omukisa guno okwebaza Bancroft batubeereddewoko bwe tuba twagala ku logistics. Tusobodde n'okukola okutraininga abasawo baffe mu courses ez'enjawulo. Eno tugiyita in-mission training. Tusomeseza abasawo 85, abamu tubasomesa ku obujjanjabi babuyita Advanced Care Life Support ACLS course. Eno course eri international abagimanyiko, ne course endala bagiyita Pre-Hospital Trauma Life Support. Zino courses omuntu ng'afunye obuzibu mu accident, obujjanjabi obusooka obwetaagisa obw'ekika ekya waggulu tusobodde ozisomesa abasawo baffe. Then tukola ebyokusomesa ebya bulijjo ku different levels ezo ze twogeddeko ez'obujjanjabi. Kati ekirala ekikulu kyesaagala kwerabira nga Uganda oba nga eggwanga lyaffe tusobodde okukola eddwaliro lino erya level 2 hospital, oditeekamu abasawo n'oditeekamu ebintu ebyokukozesebwa okusinziira ku standard eya United Nations. Ekyo nakyo kibadde kikulu nnyo. Abasawo bano baba bateekawo nti twagala ebisaanizo bino, abasawo baffe babituukiriza byonna n'ebikozesebwa equipment nazo zonna ne tuzituukiriza. Mu zino equipment ze nabadde njogeddeko tuleese ekyuma eky'omulembe ekikola x-ray ne scan mubiri byebiri, n'ekikola oxygen nekiproducinga oxygen gwe tukozesa mu malwaliro, tukolese n'ekyuma ekirungi ekikola amannyo tugiyita dental unit. Mulimu n'ambulance 2, mulimu ne generators ez'amaanyi ezibeerawo singa amasannyalaze agaliwo gafunye obuzibu ezisupportinga. Mulimu n'ebyuma eby'omulembe ebikola mu theatre okulongoosa abalwadde n'okusupportinga abalwadde mu intensive care unit oba ICU. Obuzibu si bungi. Obuzibu obusingira ddala bubadde bwa olw'olumu ne tufunamu okulwawo okukola evacuation. Evacuation zitegeeza nti omusirikale bw'abeereyo wansi bw'afuna obuzibu nga tulina omuleeta ku level 2 hospital, kuba mu mission tulina okukikola mu ssaawa 2 alina okutuuka wano ne tumuwa obujjanjabi obwetaagisa ku level 2 hospital. Olumu twesanga nga waliwoko kaddire ne tutuuka mu ssaawa nga 3 tetunamuleeta. Kino kibaddewo olw'okuba olumu tubeera ne weather nga si nnungi, ate evacuation zino tuzikozesa air, tukozesa nnyonyi. Ekizibu ekirala naye oyinza obutakiyita, omu ayinza okiyita ekizibu, omulala ayinza obutakiyita kizibu. Abannansi b'e Somali bakkiriza nnyo mu bujjanjabi bwaffe, so tufuna numbers nnyingi ezijja nga zaagala services zaffe. Enamba zino zigenda mu different levels zonna nezo eza wansi, baba bagendayo na wano. Olumu zituleetera okuba nga tukwata ku ebyo ebintu bye tulina okukozesa ku troops zaffe ate ne tuzikozesa ku bannansi, kuba nabo olumu baba bafunye ebintu ebiri emergency ebitasobola kulinda nga beetaaga obujjanjabi obw'amangu. Ekiraba ekizibu kye tubadde tufunyeemu muno muli n'eggwanga, mulimu endwadde empya ze twali tetwamanyira nnyo, endwadde nga dengue. Dengue bulwadde bulinga malaria mu Uganda, nabwo buleetebwa ensiri. Ensiri ekuluma, ensiri za Uganda zikuluma ne zikuwa malaria oba omusujja gw'ensiri. Ensiri za wano zikuluma zikuleetera dengue oba omusujja gwa dengue. Bwe tuwa eggye lyaffe wano mu Somali bubadde tebulina buzibu binene nnyo.
ne ejje lyaffe nalyo terina buzibu bunene mu byobulamu. Tugezezzaako okubalansinga ebyobulamu bulungi ne tulaba nga omusirikale waffe bw'afuna ekizibu wano tumutuusaako ebyobulamu obwetaagisa. Injuries in their places of work. We receive about 5, it depends. We can receive about, some days we don't receive any. There are days we receive up to 20. Yes. Our troops and also troops of the Somali National Force. And majorly, the biggest number we receive here is also from the Somali National Force. Betulina lero betufunye ku nkya ya lero bali basatu babaddeyo gye bakola mu field ne bafuna injuries. Bonna nga bwe tubafunye olwaleero bafunye injuries si z'amaanyi era baba tuleetedde wano olunaku lwaleero nga bali stable. Twagala essaawa zino tutegeka batwala kukebera ebiwundu ebyo binaaza bulungi kola dressing n'okulaba obulungi naye nga tusuubira engeri gye bali mu mbeera ennungi mu essaawa ezitali zeewala bajja kuba tubajanjaba ne batereera mu weeks nga 2 era tusuubira within that time okuba nga tusobola obbazaayo mu bifo byabwe bye bakolamu. Ennaku tusobola okufuna abalwadde ennaku ezimu tetufuna mulwadde yenna, ennaku endala tusobola okufuna abalwadde nga 5 okutuuka nga ku balwadde 2 kisinziira. Nga bwe nabagambye tetukola ku bajje lyaffe lyokka, tukola ne ku jje lya Somalia era ebiseera ebisinga wano numbers ezibeera ennene ennyo zibeera from ejje lya. Very soon we shall be discharging him. It's now improving. Lieutenant Dr. Rogers ACG. I'm the pharmacist at Field Hospital. Right here is our office, and this is our table for the clerk, where we do most of the documentation. And this is our store. This is our main store. We keep most of our essential drugs. You can come. This is where we keep our essential drugs. These are fridges for our cold chain items. This is one of my stuff. We do outreaches. We go to Mungsitemka, we go to Fawcett Quarter, we go to Marines, even within ourselves here. As I told you, a month average, we collect over 30 units of blood, and 75% of that is transfused to our soldiers. But in case we have, for example, if we are having operations, we increase that volume and we put out notices to everyone. They donate and we screen and make sure we have enough blood for our clients instead of begging from other places. Before, they used to get blood from other places, from Netherlands, from where, but the headquarters saw it right, and they brought the services here and do it ourselves here. Our blood bag carries a volume of around 450 ml of blood. Yes. I mean, what is the name? How That's many? a unit of blood, 450 milliliters. Half a liter. Okay. Close Yes. to half a liter. Approximately the accidents or during the operation in the battlefield. So they do X-rays to basically see their fractures and other injuries that they have gotten. So X-ray, this is our X-ray room, this side. Is it safe for us to go in? It's safe. So this is our X-ray room. This is the computer X-ray system. It reads the X-ray images and we display them in the computer here as we see. Then after, normally others we send them through the internal system to the other side. We need a film to print out, but basically we normally send it in a soft copy to the other areas of the hospital. So we also have those of which are mobile, which can even use in the field. So there is the assessment of like the prostate. How long does it take? Kidney, Yes. How long does the it organs take? inside, that's what was it. Pardon? How long does it take? For the ultrasound to be done. The ultrasound, it depends on which type of a scan you're doing. Some things can take between 5 minutes to even 30 minutes.
depending on the particular what exactly you are assessing during that time. Kati nga bwe twabagambye wano okuva okuleka okusupportinga troops zaffe tugezaako n'okutuusa obujjanjabi ku bannansi ba Somalia okubayamba bafunye ebizibu ebitali bimu nga ekyokulabirako emabegako nga wiiki emu emabega waliwo omukyala yali yakubibwa essasi nga lyamukwata mu bulago ne ligenda kumpi nnyo ne spine cord naye omusawo waffe orthopedic surgeon yasobodde omujjanjaba bulungi n'akola exploration essasi lino n'alijjamu lyadde litandise omuleetera obuzibu nga atandise okusanyalala omukono olwa pressure lyadde litandise okuleeta ku cord kuba lyadde liri kumpi nnyo ne cord twasobodde oddimujjamu bulungi era ne tumusibula yamaze mu ddwaliro ennaku 5 ne tumusibula n'addayo ng'ali bulungi kati ajja wano okufuna obujjanjabi okufuna care follow up care agenda kukomawo enkya okuddamu omulaba obujjanjabi bwonna bwa bwereere UPDF mugimanyi tetusaba abantu ssente tubajjanjabira bwereere yesebo essasi lyabadde limumazeemu mu mubiri emyaka 13 nga lyamukubibwa ne liyingira mu nsingo ne ligenda kumpi ne spinal cord naye ng'ono civilian wa wano omusomali omukyala munansi wa wano. Endwadde ze tusinga okujjanjaba wano mu ddwaliro lino mulimu endwadde eza bulijjo ez'ekyenda tuziyita abdominal condition problems nga abdominal pain, ulcer pains bwe zityo. Tulina n'obulwadde obulala obw'ekifuba respiratory infections, tulina n'obulwadde obulala obwa dengue, tulina ne injuries ez'ekika ez'enjawulo, injuries either eziva mu battlefield oba injuries eza bulijjo ng'omuntu afunye accident oba emmotoka emutomedde oba ekintu kyonna kimulumye nazo tuzirina. Mu lutalo luno nga nze omusawo omukyala ate akola ku by'okujjanjaba mu butuufu injuries zendabye wano zibadde tezitiisa nnyo. Injury naziraba dda byonna ne Uganda era injuries almost zezimu tewabadde nnyo injury entiisa nga nnyo nga nze mu buntu injury si mpya injury zonna za bulijjo ne walala zonna era nga bwe tuzifuna ne wano zeziriwo tezitiisa. Mu Somalia wano tufuna oku challenges ngeza bulijjo mpozi ng'okumisinga family zaffe zetulekayo Uganda nenjagala okubategeeza ti mu mission eno tufuna okuddayoko ne tulaba ku family zaffe ne tukomawo tebatusibira wano nti olina okubeera wano okumala omwaka omulamba nga nze kati wano nakomyewo ku Lwomukaaga nabadde nazeeyoko so bwe tuba tumisinga nnyo family zaffe tufunamu ka period kati noddayoko n'olaba ku family n'omala n'okomawo numbers tuzirina ezitumala okulaba nga bwe mbanzizeeyo waliwo abalala bagenda okusobola nga bakola ki batwala mu maaso omulimu. Kisa guno okulago essanyu n'obumativu bwe nina eri abasawo betwasanze mu ddwaliro lya mission eno Level 2 Hospital. Eddwaliro lya mission yonna bannayuganda be bali kulembera be balitambuza wabula balaze obukugu balaze obumanyifu balaze obuvunaanyizibwa n'obwagazi eri abantu bonna abagenzeeyo okufuna service. Ekintu ekyo kireetedde tutumu ensi yaffe Uganda ate kyatandika dda nti mu nnaku ezasooka Brigadier General Dr. Kiyengo yasooka okulaga ekyamagero wano obulwadde bwa fitula mu Luganda simanyi bwe buyita kankirekerawo nti abantu abakyala abaali baganibwa abantu baabwe olwokuba ekiva mu kirwadde ekyo baddamu okufuna okweyagala baddamu okukirizibwa ne family zaabwe kubanga Dr. Kiyengo yabaddiza yalongoosanga ne baddamu okubeera abalamu okubeera obulungi n'endwadde zonna ezizijjawo abasawo baffe babazirinnye ku nfeete abannansi ne bafuna okweyagala. N'olwekyo mbayozaayoza
nti tebabadde ba mugaso eri abalwanyi bokka wabula bagasiza ne bannansi ne babazaamu okweyigalira mu nsi yaabwe.